Rema Namakula ne Evelyn Namurondo bayawukanira ddala akatambi ogenda kubanga okafuna maaso awo nga Namukasa Jane atunnyonnyola fulufiga naye ensonga ze yatandika bimukalidde ku matama. Justin Nammere naye ate asazeewo abatwale mu kkooti. Tamale Mirundi Junior wama naye ayina kyagamba maaso awo. Z'ensonga za Hajjat Zurah wamu ne Ali wama nabyo tebinnaba kuggwa. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange, kasuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba video no mujimpere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabira mwenna mulwadde abakosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa ono ng'akola ku nsonga z'amaka, bizinesi zo tezitambula bulungi, oyagala kugenda bweru oba oyagala kufuna butuuze bweru mukubireko ku namba ze z'essimu eziryawo wama akulombera edduwa tojja kuddamu ate kwejjusa. BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde kale wama nabo bakubireko ate weefunire ebisingawo. Munange sigenda kuluyisa yadde n'akatono era nga nkutandise neravumase onono munange okuva ebyamugudde mu kutu nti omwana Nisha ayina enkumbi gye bakozesa ne Haji Ali wamma tebyamulese kye kimu. Yeebuuza omwana omuto ow'emyaka 14 abeera ata n'enkumbi ate ng'enkumbi ebeera y'abantu bafumbo. Kale ngenda kubanga mubatuusaako era nga si yeyeka eyeewuunyiza ekintu kino. Bantu bangi nnyo nnyini ddala mbufunza ono omwana alabika abadde yafumbirirwa ddala Haji waba ng'atuuse n'okubakussa eribeera n'enkumbi. Kale katusoke tulabira avumase ate tweyongereyo ba mikwano n'agalero yenna mukambwe bitya. Myaka 14 omwana abeera yakatandika ogenda ku nsiko okukyalira ensiko, omuyigiriza otyo okubeera n'enkumbi. Enkumbi bazigamba abaana bakulu myaka 19 2 agenda kufumbirwa, afunye omusajja we agenda kufumbirwa. Senga n'ategeka omwana n'amugamba nti munaye mwana wange nti ye okolanga bwoti mu kisenge n'omwami wo olina okubeera n'enkumbi nti ye gwe omwana w'emyaka 14 ali mu pivu musini ya tuoba musini ya mekabeera atya n'enkumbi ng'agimanyi. Yanyumirwa oyo omwana, temutugamba nti yanyumirwa, mwakolanga akantu kamwe nga tetumanyi. Okiwulidde mukwano? Temutulowoozesa nti watuuzanga omwana n'omugamba mwana wange njagala daddi waakukozese tufune ku ssente mwekubeko munyenyeze. Naye sirabako na mwana oyo kye yali anyeenya kubanga nyina yennyini yakula ekya Nisha okubeera n'enkumbi y'abafumbo wamma ye buli omu kyamulese kimunyeenya mutwe kuba toyinza kungamba nti mwana myaka 14 ayina enkumbi. Zimanyeze enkumbi bazibuulira abantu ababeera bagenda okufumbirwa, kati nga ffe abatana bakufumbirwa ebyenkumbi biba tebitukwatako. Naye bannange omukazi yagambye nga yina enna akyogera amaaso yina enna makalu gati nti enkumbi y'omwana agireese Nisha gye yakozesanga ne Haji. Ekitegeeza baali bafumbo kubanga enkumbi zibeera n'abantu bafumbo. Ze toyinza kujja wange oba n'ombuuza enkumbi nga ngiyina kubanga sinnafumbirwa. Naye nga bwe tuli kale bwe nkongerayo ew'omuyimbi Irene Namatovu ono munnange avuddeyo n'asekeera abo bonna abadde batokomoka omugambo mbu munnange nga we yanoba era ne mu Uganda taliimu, yaddukamu yagenda UK munnange ate atandike obwakadama. Avuddeyo n'abagamba baddiya ye tabayinaako buzibu, mwogere byonna bye mwagala. Naye era ye gy'ali mu maka ge omwami we Geoffrey Utaya amubikka bulungi nnyo era n'abaana be abalabirira bulungi nnyo nti mwoba mwagala kwogera mwogere wamma tabayinaako buzibu. Maaso wa Namukasa ye yabyogera era mu kiseera kye kimu Namukasa Jane kennyini yatema wano omugambo muyina ate nga agamba Rema Namakula ne Evelyn Namurondo bayawukana dda kwegamba buli omu waayise omulala taagala kuyitawo munnange ate bano bo beekyawa bubi nnyo. Sookola be Namukasa Jane byayogera ku Rema Namakula ne Evelyn Namurondo tweyongere yati bayawukana naye byakose mawulire bannange emikwano gyawukananga. Friends twawukananga lwakuba just baneno bali mu limelight ninga emikwano gyawukananga.
Awo nno wetutuuse munnange buli omu kamwana ngo Rema Namakula ne Evelyn Namulondo naye azijukira navayo ne mbagamba munnange nno Rema Namakula ne Evelyn Namulondo baayawukana oluvannyuma lw'abantu okukifuula oluyimba mune Evelyn ofumbirwa direnga Rema Namakula osimanya omulemesa ne bbaawe Dr. Amuza balebera bali mu mukwano nga gwe weeyisaawo nga gwe weesaza munnange ndowooza Evelyn n'agamba owange kankole abantu kye baagala naye ate nga gwe tuli munnange okutambula kulaba okudda kunyumya akakatambi kwolaba oyo nno omukyala mu Nigeria era nga yawasa abasajja babiri basula ku kitanda kimu ekyo kyolaba kye bali okutereza kyokka ate balaga bo bali fayini tebeeyinaako bbuba tebeeyinaako kiwabula kugamba yo omukazi Haji kugamba tumuyite Haji ali muli yenna ajagira bujagizi ne bannange bakazi bammwe ne bannange bakazi batu kugamba guno gw'omulembe mwekoze bintu guno omulembe gwo mwekoze busolosolo bannange ate nga munnange tetubayinaako buzibu kasita kibanga oma nga kye kibasanyula bannange nze ndabika n'akatambi nempulira nga n'enviiri zinvudde ku muntu abateeka ku buliri bumu naye nga bwe tuli wenkuza ewa principal munnange olunaku olwaleero abaana b'e Makerere University wamma bo bamulaze omukwano bannange mwe bali kwagala pulezidenti waffe era nga munnange kugamba ekyemisana yakikozeemu awo wamma nga abasaavinga wali wonna abateerako akaceere akatooke lekaleka kawotameloni yenjogere kindekeki nammwe era wamma nga yomulaba mu kavidiyo manyi munnange muntu w'abantu ayagala nnyo abantu era nga w'obitegeera wamma pulezidenti afaayo kale era nga munnange abaana basanyuse ne bakuba akalulu ne bagamba pulezidenti munnange biki bannange yenjogere kindekeki nammwe nga we mubeerabiddeko ate mu katambi munnange wenkongerayo ew'omukyala Jennifer Fulufiga Nakangubi ono ye agambye tagenda kuva ku ludda lw'okuwolereza abasajja mbw abasajja munnange gye bali bangi nnyo eyo naye nga tebalina boogero ng'abakazi babayisayisaamu ddegaali yes abasajja gye bali abayita mu mbeera embi olw'abakazi naye nze siiridda ku sayidi ya musajja yadde n'akatono abasajja bannange muzadde abaana b'abandi mubalesaawo mubafunisiza embuto mubasudde mu mayumba mulimba namu nga basirise nga batya ekitiibwa be bapiira ba famire bakulu ba kika bakulu mu ddiini banayogera batya ne bamuwaayiriza nakkiriza because ensi agigamba eki abasajja batokyeringibwa babbiddwa ayogera eki ayina abakozi 8 bagambe mbu omukazi yankoze eki ensi emumanyi Fulufiga mama Fiina n'abakyala abalala munnange ate nga bitwali tumanyi tuno bajja kuvayo bayimukire wamu noono omukyala Hajjat Zurah kyokka bo bagamba bali ku sayidi ya musajja nze bannange siida ku sayidi ya musajja yadde n'akatono abasajja balina empisa embi abasajja bakwata abaana b'abakazi n'abaana baabwe bennyini be bazaalira ddala babakwata kati ye munnange nammere munyiivu nnyo era kwegamba agambe gye biyinza okukomekereza ayinza okutwala Fulufiga wamu ne Honorable Nakiwala Kiyingi mu kooti nti kubanga omusango gw'omukazi bagoonoonye yawaaba birala kyokka ate bayitizaamu iwe senior presidential advisor kikyo bisanya n'abanaku abanoonye obwenkanya obusungu Fulufiga bwalina simanyi na gyabujja obusungu abujjawa kubanga guli omusango gwa mwami n'omukyala omukyala gamba omwana yakugamba omukwata balemeddwa okukkaanya bagenze mu kooti ebataawuluze etubuulira ani alimba ani atalimba ani mutuukirivu ani atali ani yawaayidde ani ataawaayi nsuubira nga senior presidential advisor yenna oba omukozi wa gavumenti yenna oba omukulembeze yenna eyaliyingidde mu nsonga eyo yalibadde akola gwa discipleship kulambika nti gundi gwe bw'oba ogenda mu kooti tebalimbirayo kubanga okulimba mu kooti omusango ogwo baguyita to lie on oath musango osobola ogenda mu kooti ng'ogenze nga witness n'okkakkana nga naye bakusibiddeyo kubanga oba omaze okuwanika bayibuli oba korani ate n'olimbirayo to lie on oath is a crime twalibadde ffe abakulembeze tukanya kulambika twalibadde tubuuza ebibuuzo magic questions mu musango guno nti abaffe omwana gwe baakwata ali luddawa how safe is she tewabaawo amutuusaako obulabe nga tayagala ayogere baganda be
abaawo obujulizi. Omusango guno gunagwera simanyi gujja kubanga gumaze okutwalako n'abamu mu kkomera era nga ye na Mmere Justin si musanyufu n'akatono guno omusango oluvannyuma lw'okuguyingizamu omukyala Jennifer Fulufiga Nakangubi bw'afuuse ekizibu mu musango guno kyokka ng'ate nga n'ebintu byawakanako oba mbu byasimbirako amakanda nga tabiinaako mutwe n'amagulu bannange bagamba abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaaze ennamba yange yeeno eri 070776 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. bwe tweyongerayo ku saidi ya Zali ne Shakibu munange olunaku olw'ejjo Shakibu yavuddeyo n'apostinga nga musanyufu nnyo n'agamba nti bannange baddiya abaswitaati kye mwayagaliza embaza ate ekibuyaga amaze n'asuula mbu munnange omukyalo oyo gw'olaba ali tuusu maama kali munda omanyi baali bafunyemu obutakanya ne bagamba ddala Shakibu mazima oviideyo bw'otyo omukazi tomuzaddemu yadde mwana kale atiisiko walizaddeyo omwana ndowooza Shakibu kati guno omulundi gwe yazzeeyo yazzeeyo wammanga amaliddeko ddala mbwera munnange Zali ali lubuto naye bo bajaji babiganyidde bagambye nti oyo omukazi muyaaye mulimba mubbi akufumba bwongo nenga we tuli mu kiseera kyekimu munnange era Zali akonyeemu stampu akkiriza agamba Harmonize yali asaba Shakibu fight kali munnange Shakibu n'asooka n'atyamu kaawo naye naye Zali agambe yes munnange ate bajje naye bamudondole era ye Zali agambe nti akimanyi bulungi nnyo era akyewulira nti bbaawe Shakibu mwami Utaya agenda kuwangula match eno ate bwe nkuzaako eno ewa Rickman munnange ne Grenade official bano nno basooka ne bayomba naye ng'olutalo lwabwe lwali lwa mukyala Sheila Gashumba wamma nkugamba nga tebeeyagala beeyisaamu eggaali ate kyabadde kitya ate mulowooza munnange tebagenda kudda mu bikonde bagenda kwekuba era nga ye Grenade agambye agenda kuba Rickman amwasa ennyindo mwayagala mubetenta akawompo bannange obusungu bungi nnyo nnyini ddala naye nga munnange obuzibu kwe buva mukyala naye ng'ekyewuunyo kyembi omukyala bombi yabakyawa Rickman Sheila Gashumba yamukyawa ate Grenade byali bikyali awo nga byakito just yakuliriza bukuliriza ku Sheila naye ng'ate we tuli kale tubaagaliza buwanguzi oba ani anaawangula simanyi na kumanya naye nga wenkuzaako eno olunaku olw'ejjo munnange abaana b'omugenzi AK47 munnange ate we batwe bagenze ku malaalo ga taata waabwe munnange ne bamutwalira ebimuli ebyo nga woolaba munnange bano abaana omuzeeyi Mayanja atugambye nti bo babadde bamanyi taata waabwe waddala ye Palaso kale baali bakwekera ekintu kino nga tebaagala kibagamba no taata wammwe omuntuufu owaddala yafa naye munnange balabye nga abaana buli lukya beeyongera kutegeera ne bagamba ate kebababuulire amazima kale bwe tuli bwe tweyongerayo ku nsonga za Hajjat Zurah wamu ne bba Haji Ali gwe bagamba nti yakwata omwana Nisha munnange ye Sister Junior muyina maaso wano wammanga naye ayina byagamba ye avuddeyo n'agamba mbu talina sayidi apaana wabanga omusajja yali omwana asiwe wabanga teyali ate aveeyo mukomera ate ndowooza omukazi oba Hajjat Zurah abonerezebwemu kale butereevu kasooke mbatuuzeko wano Sister Junior nammwe ate mwerabireko bantu kwandisobola okweyongerayo naye nze siina ludda nze nsaba ekintu kimu nti tuleke kooti zikole abalamuzi kye banaaba batuwadde kye tunaagenda nakyo we give chance to courts of law kooti z'abantu kooti sooke zikole ki kooti sooke zikole ffe tuli ku rule of law bw'aba yazza omusango asibibwe bw'aba teyaguzza bamute
bw'aba yazza omusango bamusibe. That is it. Ketulindirire kooti kyenaasalawo. There is no need of okwevuma n'okwewemula. There is no need. Bwatyo munange ye Sister Junior agambye mbunga naye muto bamukwata. Kale we tuline naye era agambye mbwera ye talina side oba musajja yakwata omwana asiwe wabanga tiyakwata mwana bamutaate addemu akakalabye emirimu gyo munange abantu bo banyiivu oluvannyuma lwa Furufiga awama ate okuteeka kakayinja akazite nnyo eri mukazi munne Hajjat Zurah bannange ebigambo byamwogera oyinza ogamba nti omusajja baakwanako omu naye naye ye TikTok Ruhiraiti agambye nti Hajjat Zurah agume mu buli mbeera yonna nti naye asaba abantu abakola ku guno omusango Furufiga bamugye mu zino ensonga kubanga teyasoma n'ebyayogera tabitegeera wabula ye amala gwogera bwogezi bintu byasoma agamba lwaki omusango bagudismissinze. They always dismiss a case before the jury deciding on who is supposed to end up in prison and who is not supposed to. So bwambi we mutategedde munoonyereze mujja kuswala. Nenga team Zurah paka ku ntikko Zurah noonyako ebyo babatuuza mu meeting eyo Furufiga n'ayogeranga omubwa abwatukidde obawa ompitanga ne muddako 1-on-1 naddamu okwasaamirira watyo wayasaamirira mumanyira abantu mmwe nenga abantu mmwe bambi musome okusoma kuno kuyamba nnyo. Furufiga buli kigambo kya Luganda kya Luzungu kyabadde bamugamba abadde akiddamu buzinga kwegamba omulabira ddala talina kyamanyi naye because yalidde ssente y'ekibya abumpuka bubumpusi yamanyira bino ebya TikTok kati agenzeeko mu bintu by'amateeka omwetaago ebitabo buli kimu agwamu kigwe yamanyira gwe Sefuko wanvumye gwe Sefuko olinga kino onvuma otya jangu ku poliisi ne bagenda ne batandika owanisa ebigambo bino birimuuko ku balooya birimuuko ku baasoma kati abadde alowooza n'ebyo agenda kutuuka yawoggane n'ekirala kyendabye Furufiga abadde amanyi Balamu agenda kusaidinga naye kwegamba abeere ng'awuliriza yenna nga wawanika enkwawa tiimu Hajjati mpaka kuwulira bubi kati kitegeeza ekyo Furufiga ye munange tebamuli bulungi yadde n'akatono bagamba nti ssente zibaamuwa wamma okudda ku sayidi ya Haji zaali muviiramu ate akabasa era nga maaso wano ye munange nammere naye avuddeyo n'agamba nti ayagala kutwala Furufiga wamu ne Honorable Nakiwala Kingi mu kooti nti kubanga omukyala baamusuuliridde nnyo wabula tebaagala ayogere kyokka ate bo baliwo kumuvunvubika buvunvubisi ngenda kubanga balekerako wano obutambi era nze muzikize bamikwano mbasibulire wano omukama abampeere byonna bimusinga okwagala gwe we nayagala Subinews. Mwababadde bamubuuza simanya abasajja be simanya biki ebyo temutubuulira abantu bulijjo bagenda mu bufumbo ne bufa temutubuulira kasasiro wammwe munoonye gye mumusuula. Vice President w'eggwanga lino omama Jessica Alupo yakumbira omusajja omusirikale ne bakola embaga nnene nga ne president kwali president w'eggwanga. Obufumbo ne bulema nga oli byamukola tabikkiriza amutulugunya abamuleetako ebitagasa n'amwesonyi wakati yafumbira omusajja w'omulala amuwa essanyu. She's the most powerful woman in Uganda because she's number 2 Speaker of Parliament. Gye yasooka okufumbirwa si gyali kati mukyala magugu she's even a Nalo. So temututijjirako mbu Hajjati ate yafukyaba oli omusajja ate ono yamubbaki abbaani. Mulekerawo okutiisatiisa omukazi. Omwana yava eri n'agamba Furufiga baba omwana gw'oyina wange. Akana ne kagamba wannimbali mbotwala wa president n'omukozesa naye nkukola olubuto omwana wange. Bintu tamanyi oba byali bituufu oba nedda. Naye yali mukambwe ennyo kukana. N'akasiba n'ababyogerako bonna n'abasiba ye teyali musajja. Ajjukidde okulwanira abasajja ng'abalwanirira ku Hajjat Zurah. Furufiga, you are not fighting for men. You are obstructing justice. Ajjukidde okulwanira abakazi simanya abasajja ngo abalwanira eddembe ly'abasajja. Ajjukira kati ku Hajjat Zurah nti alina okulwanira eddembe ly'abasajja. Lwaki kwoli yali amubanja omwana we teyagamba nti owange abasajja munaye balina eddembe lyabwe ssebo omwana wuno jangu omulabeko. No, she was extremely bitter. N'atiisatiisa buli omu.
So lwaki ku Hajjat Zurah twayagala okwefuulira malayika ga budyeri ey'abasajja? Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers of ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuntu zaakyankalana, eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina cancer atandiikiriza, ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kaffe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze nokukyawo. Bannange tuna expowerman bw'aba nga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu, kano kandida oba in harmful bacterias